You can't prank your boss. Tekisoboka, tekikkirizibwa. Mbagomi bonna sibasanga. Barbie Kyagulanyi taggwayo, ebisesa alina bingi tebisobola kuggwayo munnange. Kakati nno akiguddeko munnange busaabala wano munnange ku One Love Beach bingenda okubeera nga nkubuulyako. Ate ku sayidi y'emu Shiba Kalungi naye munnange wuuno alabiseeko akomyewo e Uganda. Bingenda okubeera nga nkuyitiranmuko awo maaso. Kakasa ntino video gimpya like kosaate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Ngenda kubeera nga ntandika wali n'omukyala Barbie Kyagulanyi. Barbie Kyagulanyi bannange ono ye omukyala nkugambye taggwako munnange ate bisesa. Kakati nno omanyi abadde atutte akaseera oba abadde atutte munnange akabanga nga aludde okuggyako munnange ku bizinensi ye esayidi eno. Jjukira nti alina abakozi be bamukolera munnange ate ebusaabala ku One Love Beach. Kakati olwaleero bamukoledde munnange surprise. Akiguddeko wali bannange bamusanyukidde bamuleetedde ebirabo agambye bannange bano abakozi bano jasi abadde agoyingamuko awo crazy n'agamba nti nno bannange abaana bano beekola nabo ssebo ku biiki ebintu beewa munnange emirembe balina mingi katono bandowoozese nti nooba leero mazaalibwa gange kyokka ate nga si mazaalibwa gange bannange ekibadde mu katambi byonna gye biggweredde. Kakati n'agambye nti no bonna mbagobye naye omukyala Barbie Kyagulanyi taggwako munnange ate bisesa. Kansooke nkweko katambi kano ate ndyoke nkomeko maaso awo. Olwaleero si birthday yange, tuli mu Gwakutaano. Birthday yange ebeerawo mu Gwamwenda. Nkedde kugenda ku mulimu ntuuse nensanga Zuri nga yamaze dde okukola ddiko entambula nga bulijjo mu supervising emirimu. She did a very beautiful job. Tuba tulya nga ntambuddemu maze okulaba mundabirwamu okukozi endabirwamu okukozi tuba tulyawo ng'abaana bakola ku biiki nga bazze banyingira pepasi. Omanyi abaana bwe basalawo okusiriwala oba tolina kyakukola okuggyako okugendera ku bye bagiddeko. Otyo bwe tukutte keeki ne tugisala nenzikiriza nti leero birthday yange ate oba n'abakolera ki? Obudde balina bungi, essanyu balina lingi, ne keeki baleese tulye. Sikiriza bukkiriza nti leero birthday yange September wenaatuukira ejja kuba nga keeki twagirya mu Gwakutaano. Noonya omwana eyakulembeddemu mu kino nja kumugoba. You can't prank your boss. Tekisoboka, tekikkirizibwa. Mbagomi bonna sibasangayo. Byebyo no munnange era nga woolabye nkugambye akatambi ako kakutte akati wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok esayidi eyo omukyala Barbie Kyagulanyi era nga bwentyo bwe mukyekinzeeko. Kakati nawo kankuggyeko nkutegeezeko nti nno omuyimbi Shiba Kalungi munnange oluvannyuma munnange olw'emyezi egibadde giyiseewo emyezi 7 ng'ali munnange mu nsi Canada amaze n'akomawo e Uganda. Akatambi akasembayo yali n'omwana we baali mu studio ng'ali mu kufumba luyimba lupya naye gweteebereza akomyewo munnange e Uganda. Onampulira nno omuliro esayidi eyo babadde bamwesunga nnyo abawagizi be era nga munnange alabiddwako wali nga boogezako okulaba mu obutambi obadde bugetinga viral wali ku mukutu ogwa TikTok ng'akomyewo.
mwana muwala ono nja kubanga nkuwa update yonna inaafaayo esayidi eyo ku muyimbi Shiba Karungi bwe nti bwe nkoze gwe kasita osubscribinga updates zonna obeera ozifuna ate kasita obeera ng'omaze oba oli ku mizigo mwerere muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi ngenda kubeera nga nkomawo mu maaso eyo n'ebirala.